fullfigure Kaweddemu Dda Bamutabukidde eno Kikambwe ene newspack channel wewale kwantinate ojo kumide komanji genkuletedde akkiriza mberenga nga kuwa tutandikidde wa fullfigure ebibye nno si birungi bavudde ne babeera nga bamutabukira bavudde ne babeera nga ate bamwabya katubere nga tukuwa akatambi kano. Mama nyabo gwo mulungi fullfigure gwategerera ffe bageto yuti gwembwa gwe mazi gwe kisirani kankubuuze fenna tugenda kulya ku luyimba lwo sebo tusabire gwe wesabira luyimba lwo yeyo yibebo ffe bageto botulowoleza Museveni nawe zukuka tunulire ekintu kyotusukumamu wamma muzeyi Ddamulira omulungi jeno kuteesa taata nkwegayiridde taata mutuyambe temuzza wano jero oyo fullfigure wa mukwafe tebalina kye batuyamba nawe obadde owulira ng'asabasaba nnyo Meja Emma omubanda waffe owakibi tukukukiririzaamu kuba gye mutujje wala sente naffe tuzaagala tukoyo abantu bonna bootumeno batuleetere sente tezituuka sebo mukama waffe era be bamu ng'abo ba fullfigure buli asaba sente ziba za nsawo si zaffe mukama waffe tukwegayiridde taata sebo Meja Ddamulira tukwegayiridde mututaase mutulete mutukoleko nga teri muntu atuuke no kuyerowooleza beerowooleza balya byabwe naye sebo muzeyi lero kebubategedde mu kintu kale fullfigure okumanya oli kisibo kati gw'otandika otya okwagala okulwana olwedde weyita geto yuti oli geto yuti kigwe mazigwe kisirani wameno we fene waffe tetulwana tetuli babanda wabula tujja kukuba ebizibu agagadamaga sisigala mu bantu muleme kuyakuyiramu egaali namusanga muzeyi nga tugambye ne mugamba abaana bageto bakuyita wansi manyi we yagamba ze baana bageto sibyagala twageza kyabo Museveni mata abelimbika mu geto simata kati nolabanga fullfigure n'olinya waggulu n'ogamba nti ate oli mu geto okolera bageto simanya bikipidyemu ate n'omaliriza ng'ogamba osaba za luyimba vidiyo kweri gwe ambasade omulamba atuuka wa pulezidenti n'ofukamira emirundi 8 n'omala ate onfunyiza ebikonde olw'okuba ngugambye okuba nnyo jambo feno mubanika bamene kitegeeza ki kusabiriza tibanayingiza matakonko kyova mulaba ndi mugumiikiriza sikola ki sisabiriza era pulezidenti Museveni abakulima nti bageto tebalina bakuba bageto Lion House empologoma mu nyumba amatachi banaye bakomanda mwenamba Ddamulira mwena bageto yuti Kampala Uganda banda Masaka Luwero ne bwe wabangawa fullfigure tagezanga naja nabagama talinyanga mu geto wakabanga kama ze mutalina bya yakoze eki jangu wetereze wesotinge okuva ku bigambo by'oyogedde. Yes, oluvannyuma munnange lw'abantu abo okuvaayo ne babeera nga ate balumba fullfigure naye avuddeyo n'abeera nga ate abaanukula katubeere nga tumukuwa. Manyira ndi mulalamu. Kino si kiruma munze nasooka mu ghetto, munze yansindika mu ghetto, namwe afandeddamulira okumanya ghetto ne Meja Emma yalize. Nakolanga reporting azwa Kano night yakolanga ne Emma. Nakolanga reporting azwa afandeddamulira yali wa crime intelligence. Kati gwe matako nkuwakwala ebinno ebifulusi na mudda munvuma. Wabadde gambere maso ga Museveni nkusabira ngani amwa yo mother. Sako Museveni asaddemu obuwumbi n'obuwumbi selo Ddamulira azirawa. Wanda bako ngafuna sente za sako wadde ez'emyoga wanda bako. Mwina wamunda wonna mukakundirika sente kebere ya sako kebere ya myoga. Are you sure mwanda bako? Mubuze Emma ntobane sako zinamu zaba yayi bafu mugeto yaba wasete. Oba Ddamulira. Excuse me. Nze no city simanyirwa ate sikisiwa. Ojja kuloza ndo ojja kuntisa tusenge gye mwagala okubba.
ojja kusanga trouble before trouble troubles you. Temumanyi gwe mumanyira moga yayemwe gulogola gubbira gwali gubbira wali ambo yajjawo obubbi ogulala guyina embala oguyina enkovu maaso sigumanyira linnya olembera gunefasa gwefasa bayindi kugenda gubbabba mugende mukole mu bavubuka maani waduyagala mbere mu maaso ga president nze nabadde nina okukuteeka ku stage nze kuteeka ku stage nze nabadde ne permission Chiwedde. Mwoga chako ekisokera n'ekigambo matakonko wali ovuma muzeeyi Professor Lubomi walina ekigambo kyewali ovuma muzeeyi fena tukifuula matakonko nga twagala muzeeyi amanye ekigambo kyewali omuvuma amata sijja kimalayo ne tukibuzaabuza ng'abayaayi nsobola okukutakulira ggwe. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Katukutwaleko munnange ate ewa Wisdom Kaye kyakoze Donchris kibadde ekikambwe. Kirabanga muntu basi muvumye musiru nga Donchris. Waliwo omubbi abawo Tomuvumye, you're just describing him. Yes, that's a description. Gwe nkumanyi tovuma. I know you. Omuntu omukezi. Ebbanga lyembadde nawe tovuma nkumanyi. Waliwo ababbi abagezi. Nti dirwe ensirika. Olaba okimanyi nti no kasisa papa wali abantu bamukwatirwa ekisa. Kubanga he chose to keep quiet. Thank you. Ate ng'oyo ufala wabadde awo abadde tannatuuka mu level z'abasi papa. Yeah. Yabadde alina ku choosing nga tukeep naye nga anaaba omunaku. Kati ate nayogera mu Uganda nayogera ne Europe. Oyo gwamulidde nti munaye waliwo ebisiraani gwamusonye waliwo ebisiraani okulembera omuntu ne bimutandikako ne bimukulembera gyagenda ekyo byamukulembedde andi akati tulina bannayuganda nga bakola ngero kyavuma bannayuganda mumiropu ne bakulinda weweerayo Kusaawa envannyuma. Oyo Doni kyatamanyi kati gwalimu gwamusunye kubya waliwo abantu nga bata mu ababbi mweme kusasira Doni kondo mugamba nedda kondo kati kankubula ekintu kimu abo abakyali babbi Okakasa abeetaaga okwokya ebipiira kankubula atawondi naawe jibbula Uganda ogiraba munnauganda akwata agamba ta producer Remizambe salute n'agamba njagala ontwala e Bulaya nkuba ekyeyo ku Uganda bulamumanyi nze nalabako omuwala eyajja n'abeera n'omuvubuka naye ng'amunoonyamu tiketi emuzakkata gye bali jibbula abaana batunze ettaka siwagira muntu kutunda ttaka kujja Bulaya naye n'agamba ndabye Doni simanyi Chris akuŋŋaanyiza bonna babbuloga abanaku bonna ne bannamawulire bonna bali awo batuninga nfaana ne batandika kuwaana kintu eki Donchris nga tebanoonyereza nakunoonyereza Skyping nga tebanoonyereza Katonda bannange ffe atuyambanga nga bintu bindeetamu bonna baggwayo n'abayimbi bamwe bamugamba baakabi bonna ne baggwayo baggwala ku ssente mmeka bawadde ataano abiri ekinene nnyo kakadde nakubira kakalaamu essimu n'angamba atalanga travel companies yangambirawo n'angamba oyo musindike ku YouTube endala ezitanaweza mitwalo 5 okawulidde akantu ako ate nga mutuufu lwa nsonga yangambirawo bonna kati kankube babbi olaba kakalaamu yangamba talanga habo mutu oyo nno waliwo etwabeerako nga waliwo ne gwataalanga kyali kifuba kumulanga twali tulina mumbeera gye tuyitamu nanga mugana katugende tulange ko haji ono naye tetwali mbeera yansi mugamba nange gwotwala ku bya haji nga siranga mbeera ya duniya eni yagambye gwe nyamba tugende mbeera ya duniya netutuuka wali ne tuwaana haji ebula ng'ampaanyako mukwano gwange nanno ndowooza oba tuli ku mmeka naye ze baamuwa nga tuwunzika sigagala muyangambye nga tetunaba kujja tandise naye nensirika busirisi naye nga muganda wange atayita mu mbeera nga tulina okwogera ebingi ennyo nga tuli awo naye omusajja we nga takola ki
kakati ngenda kugamba tosobola kuŋŋamba nzije kumpaana omuntu nga sinamunoonyerezaako background check bonna bannamawulire n'abamalayo era ne yeewaana nti yeebase ku buli omu ku omu donchris kankugambe osobola kati okwewaana nga weebase ku bannyinaffe bannamawulire ngenda kugamba ogenda bisasulira anti oyingidde Europe ate mwattu munaye kankubulire gwebbula abaana bo balaba abaana abo abamu bo bawebakabakako kati nga bobalaba abo abamu olina nekyobajjako osobola okubajjako n'ebisiraani kyobola ndooza bye bimusumbuwa agassa obubbi n'ebisiraani oyo donchris gw'olaba era nze neewuunya bannayuganda naye tomukuba nnyo mukwano gwange sisobola era kakati wewulamuko kubanga ali eno is my blood donchris kyolina okumanya kati kutandika kulowooza kwewaayo tuuza obutwebwo oba olina ndwadde ki kuba mbangambye olina endwadde enganya yenyini yabyogedde ku interview bamugamba alina siriimu yabyogedde talina siriimu anti mbu bali babimugamba era ne bali ne bagamba simanyi yasiizaani doni nkwegayiridde n'oba olina endwadde za siriimu wano bagenda kujjanjaba ddamu amagezi wadde tewasoma manya nti nno kati ekikununula eno gy'oli. Tamalemirundijnr wuuno mukambwe muko olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira abagagga atabukidde Juliet Zawedde atabukidde Zari n'abalala katubeere nga tubikuwa matako ebyo ebintu teri mugagga atambula n'abantu balina pini matako naawe mugagga ki naawe abeera n'obuvubuka obuteeka bbereya mu macupa ne bukwata bbereya ne bumuyiwa mu bucupa bwa lwenzoli wiki ayo anna tuleke nammwe omugagga n'akola birthday de watabaayo mugagga kati ku birthday Juliet Zawedde mugagga ki eyabaddeyo kale mugagga ki ng'oggyeko gwe nnyini byo wiki balasi matako omugagga awerekerwa abagagga banne naye nanoonyeza omugagga Juliet Zawedde gw'olina nga taliiwo bw'omugagga busoka oyo naye baaba ano omusajja naye baamuloga kati ye busoka gw'alina ng'atunanga ekizungereza eky'Iran naze n'abasajja abakulu abakwatira abakazi ensawo emyaka egyo mbatya kati busoka naawe baakufumbilwa ku myaka gya 5 busoka naawe wafumbiddwa Juliet Zawedde bavubuka tugende tunoonye emirimu guys let us gandi work sajja inaalinga ekizungirizi ky'Iran kapo yammwe teyanyumye kati eri pate yabadde ya kisiru nnyo wallahi Juliet Zawedde kwata ba organize obasibe nse sirabanga yo mu bulamu bwange pate ya kisiru nga birthday party ya Juliet eyejo tekwabaddeko mugagga n'oku bonna obuvubuka we bwetakula mu nnyindo bulinga obwalwala wayirindi omuntu kale omugagga gwe nalabyeyo yabadde ono omuyimbi yani muyimbi kyoyo gwe nalabye yabaddeyo mwabala Seguya ye mugagge yabaddeyo yabadde Seguya owabukedde was the only rich person eyawerekeddeko Juliet omugagga Seguya omugagga Juliet Zawedde yawerekeddwako omugagga munne Seguya wala wanange Uganda eno kale n'omukolo nagwe Seguya wakola omukolo ne Katikkiro najja lwaki towa Juliet bagezi
gwe Seeguye wabukedde lwaki omukazi mumugjamu ssente nga mumuswaza ku kitiibwa kya Juliet Zaweda akyasobola okugenda mwaga mabala nti akole birthday Seeguye wano wakola omukolo ne Katikkiro wa Buganda najja nalaba abakulu bangi why did they advise the lady that tuswala emyaka gyalimu tegikyasobola teka birthday nga ya Pittu kati nonivi abaana ba school we bategekera parties end of year parties n'omugagga Juliet gye kesi ya mwakoze oba mu hotel mandigeze kale ku skies abana Uganda be mwagala okulaga ati mwina sente babasinga sente Uganda nzavu money olaga bere ya gwe tusibako wano nina wane chupa zangu at home fere twetaga genda mabala kunwa bere ya ebyo kati buli makaga bisobola Abitex ayina kyagamba wano ku Alien Skin. Omulaba nti ne byabadde ku comedy store yabadde yesiba nnyo mu kunyeenya entwingiri nenga okuyimba ngeri gya talent gyetali mu kyenda era tiyalabise bulungi. Alien Skin yapapye okufulumya video era byafulumiza video n'oluyimba ne lukola ki ne lukakkanamuko nenga wali lubadde lukyagenda ku speed singa yabadde awabulwa yabadde asobola okuwabulwa n'atakola video. Tugeze ku performance performance Alien Skin ekika Alien Skin biluyimba lufuni twaka yalwo nti sitya danger bakubi twaka ya sitya danger oyimba oluyimba test yimba ke bitundu at least 60% ebisigadde ozanyina ne audience yo naye tosobola kubeera nga oluyimba lwa sitya danger muyimbire ennyimba zonna ate ayimba mu chorus n'obuyimba n'obugambo bwakwata abantu buli luyimba alwetwaka yalwo mweyaluyimbira ofuna bulungi abo abantu bajja kweyongera obuolyawo kumwagala performance ku 10 ekyokujja n'ebintu kuba yayimbye lubaale namutereeza sibe kiri yagenda okujja okulaga ekifaananyi kya lubaale ofuna bulungi kubanga lubaale si mubi bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba